kubide simu katika maroko gana inezeko kale tusimbu Bambi mademba gamba chatima nnyo era kyannaku nnyo abantu ngabo okubanga bakyali n'entegeeza bwete anyway kyabadde twashootinze video mu nyumba ya Hajat Zaitun ne tuvaayo ngalo outdoors location gye twadde tulina okugenda tushootingireko amamotoka gabadde mangi ne tugenda nenyingira emmotoka ya Kiwunya deno bwe twadde tugenda wadde omuganda wa Kiwunya deno hezero sima hezo agenda zikuddamu agikube soko bamaliza yogera gena maaso obako se live endala abantu kwebali gena maaso agenda gikuba nnyo tofaayo gena maaso bannayuganda bannange bwe twavudde ewa Hajat nga ndi mu mmotoka ya Kiwunya nga tugenda ku location eddako ba videographer n'abalala ne bagenda ku location ekola ki eddako shoot gye twagenda okushooting outdoors yadde omuntu mugambe nti tugenda kuddamu alekerawo kuba agenda kuba anti live jagala abantu bafuna obubaka buno okubanga abantu bafulumiza ebintu bingi ebibi nanti kuno kw'olikyamu gena maaso kakati munnange ne tugenda ne Kiwunya n'agamba tupakinge ku ka store bayitayo Tam410 oba T410 afunire abantu abetukoze nabo ebyokulya n'ebyokunywa twapakinze emabbali g'oluguudo muganda wa Kiwunya n'apakinga mu maaso g'emmotoka gye twabaddemu newe twapakinze wabaddewo abaana abato n'abantu abakulu nga bakutte emiggo n'ebirala bingi nga bayimbayimba obuyimba nembuuza deno aba bantu storage naŋŋamba abo tobafaako bali mu bintu byabwe bya culture so nabadde nesibye flag ya Uganda mu bulago nga bwe tugenda okukwata outdoors ngenda kuba nyambadde flag ya Uganda bwe nafulumye wabaddewo abakyala babadde nga bana wabweru abalala nga bo tebali ku abo bantu naye nga bali awo abakyala ne bandrecognizinga nga bamanyi nti esi Pallaso ne basembera ne bansanyukira nnyo ne bansaba ebifaananyi ne tutereera tandika okwekuba ebifaananyi abantu ababadde n'abaana abato ne babuuza ani oyo ne babuuza omu n'abuuza omuwala awo naani omukazi n'abagamba ono celebrity kuva mu nsi yange nti ovaawa ng'emboozi n'abuuza muvaawa nti Uganda ne basooka batuvaako abakazi ne beekubya ebifaananyi bamala okwekubya ebifaananyi tugenda okulaba omuntu ajjayo kamera omu kwabo baba South Africa n'agitutunuzaamu nga bwagitambuza olwo Kiwunya ali mu mmotoka ye akomyewo bwagitambuza bw'ati ngenda okulaba abantu beeyongera okuwera neŋŋamba omukazi omu nti owaayo abantu bano balungi nga bwe mbeera eyo nendawo video bwe South Africa bebakuba baba recordinga yangu ankubira abakazi ne bagamba abantu nno bano si balungi nembuza omukazi wadde omukazi omu omukambwe oba muzulu oba mukinaleekaana nga atusongamu nembuza omukazi agambye eki n'agamba nti muli baavu temutwagala mu nsi yammwe ate mwe mujja mwagala kweyagalira mu yaffe nentya mba nkyuka bwe nti okuddayo mu mmotoka ne bankuba ejjinja eryasoose mu mugongo bankuba ejjinja emmotoka ya Kiwunya nga eri mabega ng'aliwe tuli maaso ya muganda we ng'abantu bava ne wava emmotoka ya Kiwunya naye ngenda okulaba bagikuba ejjinja mu ndabirwamu n'enziruka nyingire emmotoka eyambadde mu maaso bwe nadduse okuyingira emmotoka eyabadde mu maaso omba ngituukako muganda wa Kiwunya n'agisimbula era muganda wa Kiwunya yakoze bubi nnyo
nnyo yandaze ndoze ttiimu erisembayo kuba namusanyukidde nnyo yabadde ayambadde n'essaati we namusangidde ng'eriko lo nga kitegeeza radio and Weasel ne musanyukira nnyo naye munnange nadduse okuyingira emmotoka y'omusajja oyo n'agisimbula n'andeka ku kkubo bankube banzite ne njigoba abantu ne bankuba emiggo ne bankuba amayinja emikono gyange ogiraba gyonna era kyannako nti wali omuntu ali eyo asobola okwogera ekintu kino ekisemberayo ddala obubi ne bankuba nenziruka nga sikyasobola kuddayo mabega mmotoka gye ziri bwe nadduse ku kkubo nga buli ali kukuba nkuba nga bwe bakuba omubbi ne bankubira kukuba ekkubo lyabadde bize nga n'abali mabega bwe bangoba nenziruka ina omusajja omu gwe nasanze ku kkubo ng'akutte ejjambiya nga ntaayiza gye nzija nziruka ŋŋenda naye ng'ate mabega sobola kuddayo kuba bali bangi ate nga ninamuyitamu ekyomukisa omulungi omusajja nadde mutuukako nensibamu n'awuba ejjambiya neyitawo nemutomera n'agwa kati ate mumutomera nange nengwa bwe nagudde ne bankubira wansi awo amagulu gange gonna amaviivi ne bankuba ne bankuba Katonda nanyamba olane mugongo eno yonna nina amabobo nnumizibwa Katonda nanyamba olw'amaanyi ngeri gye ninamu ku maanyi nti ndi fiiti nensituka bwe nasituse nga bansika enviiri waliwo yankutte enviiri nazisika nga sikyalina wendaga kisa kya Katonda nembeesikako nentuuka tayimu nga mpulira neŋŋamba Katonda ndabika ngenda kufa leero nga maze okikkiriza kubanga nga gyenziruka simanyiyo buli gwe nsanga gyenziruka beeyongera kwegatta ne bawera bangi bankube banzite omu yankutte enviiri bw'ati nga mwesikako nga yekaŋŋanya okudduka nkutte essaati n'enviiri ne mugamba brother nangamba brother what when you don't like us in your country and you come to ours nansamba ne mwesikako nenziruka nga saagala kubako n'omu kubanga kyadde kigenda getting worse banziruka nensituka ku kitaala emmotoka emu ekyanyambi yadde ejja ku kitaala bakubanga tewabadde bitaala nandibadde mufu emmotoka nentomera nengwa ku bonnet bwe nagudde ku bonnet neneetooloola emmotoka nenjikwata oluggi ndugule nga ndajanira omusajja ali munda mu mmotoka anzigulire nga njikoona endabirwamu bwe nti kubanga nadde nziruse nga mbaleseeko ka distance katono naye nga bakyajja nga beeyongedde street ejjudde bwe nasise emmotoka bwe nti omusajja n'asimbula emmotoka olw'amaanyi g'okulwana era ndabye mwana abantu waliwo yagaya mbu yagenze n'asika n'oluggi lw'emmotoka ye ne luteggula ne lutamenyeka muli muswaza muli bantu babi nnyo era Mukama abalamuze ekisa nakutte oluggi lw'emmotoka nga ndulwanyisa odduggula nga luli locked gaali n'asimbula omukonda gw'oluggi ne gumenyekera mu ngalo nemanya nti obulamu bwange busigadde ku kisa kya Mukama nenziruka nenyambuka aliwo ekikubo kye nayambuse ngenda okutunula wansi nga badde bangoba kuliko nga babiri abalala balabika baweekedde ne baggwamu amaanyi nempeta on my left nengwa mu bantu abalala era abaxenophobia nga bakuba gaayi yadava Nigeria nga n'obulamu bumuweddemu kati nina omulala gwe nalabye ku intaneti okwo oba musiru oba yasomesebwawa mbu wategedde otya mbu mu Nigeria kale ebyo ebibuuzo bye mubuuza abantu mmwe omusajja baadde bamukubye ng'obulamu bwe buweddemu nga South Africa bamubuukirako bagamba just because you from Nigeria you stupid bitch nga takyasobola era alina okuba yafudde
kati nentunula nga babadde bango babakyali mabegako nabano benguddemu nga nabo babi nenzikakana nefuula nti teri kigenda mu maaso nentambula mpola ngenda okulaba nabo bakyuka bantunuulira naye nga tebankoze eki tebannategeera oba ndi omu ku bo oba siri nga bali mu maaso mukama nannyamba wennyini we nadde ntunuulira nga waliwo essomero oba ye Tefoten High School nga waliwo essomero ekikomera nga kikyali kiggule zabadde saawa za lwaggulo zakunnyuka nenziruka nenyingira ekikomera nayingidde ekikomera budde nga buwungedde nga bukutte ekikomera ky'essomero kyabadde nenga garages nga kuliko enzigule naye nga nzigule ekitundu paka wansi nenziruka nenekweka munda mu garage mu kasonda nensirikirawo nga simanyi nakyakola sente zange zonna zinabadde nazo bazibbye ekyanyamba essimu yange yabadde mu mpale engeri gye twambala empale zi tight jeans ngeri mu nsawo ya maaso tebasobodde gitwala nga simanyi kyakola nenzigyayo essimu nga siinako airtime nengezaako contactinga abantu be South Africa nga mbakubira ku WhatsApp gwenna nga benkubira tewali akwata awo nagendedde live namwe nembabuulira mu mbeera mwendi nga neetaaga obuyambi mba nkyayogera ku live owa security najja akuuma essomero najja nemmundu pisto ng'agijjeeyo nambuuza gwani nemugamba muganda wange nze ndi musajja muyimbi nva Uganda sibeera wano simanyi kibaddewo saze wano kulumya muntu actually nazze kukola business mu nsi yammwe sajja nangamba ova Uganda nemugamba nangamba nva Congo obadde ki nemubulya story gye mbabuulidde nemuganda in fact nina kye nerabidde bagamba bannayuganda bannange nabadde nziruka ku street omusajja wejjambya wennamwejiddeko ng'emmotoka tennankuba poliisi nejja South Africa nga n'amataala gaaka ku poliisi nenjiwubira nga nkaaba nga ndi mu musaayi poliisi nentunuulira neweta bwesi negenda kati eno kandike wali ku Mukongo n'amugamba ava Congo nemugamba Bambi nyamba naggalawo geeti y'essomero abantu ne babwera bangi ne beegatta ne bali abadde bakuba Omunigeria babaamuse ekyo mukama yamanyi nga bali bweru beekalakaasa bagamba Omukongo mutuwe Mukongo ng'amanyi olulimi lwabwe ate ng'alina ne pisto Mukongo n'akubira poliisi eyabadde okumpi nejja era nenfuluma naviiriddewo mu mmotoka ya poliisi neŋŋamba abapoliisi nti n'abapoliisi bannammwe abandabye nga bankuba tebafuddeeyo owa poliisi nanziramu bulungi nnyo nti bagambye nti nammwe bwe bajja ewammwe temubaagala ate wano mubayisa bubi ova Uganda nemugamba Uganda naŋŋamba mbu mwagoba Yvonne Chakachaka ate mumweyagalira mu nsi yaabwe mukwatiramu video nenyingira emmotoka mu mmotoka ya poliisi nga tutudde ne banvuga ne bantwala paka ku bannayuganda bannange nensanga Norman ne Solidi ne banyamba ne bantwala mu ddwaliro ne promote yandeese Juma ne bagenda mu ddwaliro ne banzijanjaba era ne bampa ekitanda gye nsuze nenvaayo essaawa eno naye nga bantu bannange ekyendigezaako bagamba mukendeze ettima nze nadde nfudde mu ddakiika entono ennyo era ndi mu bulumi bw'amaanyi Pallaso kankubuuze abantu nga bawule Pallaso waddeko n'omukazi bannyonnyola bagakumanya ojjawo ekintu kiri jawo ekintu kiri nabyogerako ebyo sagala kimenya n'omutima oli okugamba nti wadde n'omukazi sisobola nakyogerako South Africa mwe mubeera South Africa waliwo ekintu ekyalayisi wano ng'omukazi nti osobola tekisoboka saagala nakyogerako saagala kwegatta ku busirusiru bw'abantu nga bakakensa bulijjo mumalamu amagezi naye amenye omutima
kubanga nze simulinaako buzibu Kakensa ono promoter Juma yagira gundi yabadde gundi yamwereza bwe yabadde Kakensa nenge yamwadde video Kagame etali ntuufu ngagamba nti yazinansi no problem nze si ensonga nze njagala kwogera n'abantu abayimiridde bannange munzikirize ko njogereko nabo njagala kwogera n'abantu abambeereddewo abanyimiririddewo saagala kwogera n'abantu ba mitima mibi kubeera kino ekyantuseeko olwabo ab'emitima emibi ekyo Katonda yanaabalamula bakakensa n'amagezi gaabwe okisegeera nze sijja kukola mulimu gwa Katonda bankubye muno mu lubuto wano wannoma simanyi oba ndi damaged munda bankubye eno amabulooka emikono baagikubye emiggo baagitemye engalo zange zino zonna zola tezikyalina maliba wano olaba n'omusaayi guyita mu bandage so sola kudda mu magezi ntegera yabo bantu anyway kyenjagala obagamba bannayuganda bannange ekintu kino ekyantuuseeko kisobola okutuuka ku ggwe oba ku muntu gweyagala ng'ali South Africa n'ekirala ffenna tusituke bannange companies ziri wano zi MTN zikolera ewaffe zi Coca-Cola n'obulango tulaba bwe South Africa nze nakula ndaba movie za Steve Biko ne tukaabira wamu mu biseera bya apartheid taata wange yazindaga zi Sarafina Nelson Mandela bwe yavaayo ffenna twasanyuka ensi yonna eyagala Nelson Mandela bannange ensi eno bannange lwaki ani yabanyiiza ani kiki ne bannayuganda bannange nfe nga siina abaana bange byenkoleredde anyway nenvaayo nensula mu ddwaliro ndi mu bulumi bw'amaanyi kiyinja kuba bulungi teri nakigenda kunnemesa kukola bye nina kukola kababe ababoogera ebyamafuukuule kakibeki neera nina kyo e South Africa ne bwe naaba nagiyimbira mu kagaali ne bwe naaba nsusa okujja ne bwe kinaaba ki sigenda kugisazaamu abo ba cowards naye nga bannange wama baganda bange mube bagumu ndi mulamu just simanyi mpulira obulumi wano bungi nga buva mu lubuto munda kuba simanyi bye bankubisizza nina obulumi wano ddyo ndijjukira ejjinja nga ngudde ku ttaka ekitaffaali kye bankubye n'ebirala nebye bantemye n'emigo n'ebyo si bikulu ekikulu bulamu bwe bugagga njagadde kwogera nammwe mba addressing all of you abayimbi baani should stand up ngenda kuba mbateera images bwe nabadde nfaanana nga sinagenda mu